Kabata afana nange sani ko lyomulumbe weteke kwaka kakazi kajojo Kabata olinganga ekisinziro kyali puzzle ile mukatono mpulira konkona tebankwatira wano kanzije maro kulingizani akonkona kati mukabata mbona oyima neba nange bukokolo bugeyana Kabata olinganga ekisinziro kyali puzzle kati mbona mbwali wagala kulya jojo yakuwerezanga noodles newe kuba busabuni noloza omulidde era ddala oli kadaka sabi gamba nomblocking Kabata nongoba ku channel yo Kabata nakigamba oyo mukazi tajja kuwa izo oyo mukazi Jojo Taylor yankwanako nasibaga ayinza okusubiza ensi neggulu oyo mukazi yankwanako dda Jojo mufere akulaga smart toilet toyi yankoma nakulaga smart bane Jojo muyaye but that woman ateka akala amaso nse da smart waya smart toilet kala zobuliri nenga Kabata that woman mufere Jojo taina sente baya ayina ainawe kizungu kye yawunza oyo Jojo Taylor gola yatukwana dda nasubiza nokumpa iPhone 13 oyo gola myaka ejo mbwa ina kondo musimanya ziri smart ye mbuli kimwe kyewe kiri smart Kabata nogwa amatu atafunye omugagga ebye bikazi byebweru byegendereza boza ye musika pali ali ku street ze California taina wasula notu blocking Kabata otuchaye otubana omukazi awaga Jojo alina eddwaliro era Jojo yakoze eddwaliro don't know what an hospital means don't know what they call an hospital omukazi wama yakola massage pala kati bali tubawula massage na ddwaliro naye Kabata kadaka nemagamba mumpe operational license ya ministry ya health angazi olu Kabata ayagala kulya era bwe bava ku live nga Jojo amuweerezaayo kanodu Sarah Joy bakanasa teyabitugambe Sarah Joy Sarah Joy agenda ateekayo ku Facebook agamba Jojo Taylor banange why do you be with those yatwisera low lives Sarah Joy ngagenda ku Facebook ye ngagamba Jojo Taylor lwacho bera nabo ba low lives mbofe faba ku TikTok mbofe ba low lives Jojo Taylor nena amwambalira namugamba nawe wakwana ko low life ngagamba ashibaga kato jukira Jojo Taylor beyagala ko nashibaga mubi jukira era Jojo Taylor yasoka kwa nanze nengana nekubira penge nemuganti omanyi Jojo Taylor ankwana kati Jojo Taylor ali akagule yo Mercedes Benz yo javuga Jojo Taylor sorry Sarah Joy ninamwita Sarah Joy yali ankwana kati ngatakwana nashibaga kati Sarah Joy nakolera ashibaga we basalire enviri saloni yenviri kati nze nekubira pempe nemuganti Sarah Joy ankwana na at the same time ayagala ashibaga nakolera ashibaga saloni yenviri okumanya abakazi bebweru muri bazibu Asibaga nanonya visa ne bamumma ngoro Sarah Joy nga Sarah Joy ayagala asibaga kato kati Jojo Taylor kyabadamu gamba nti we mande ku TikTok nga nimbalo life nga go ayagala asibaga mukategede Sarah Joy nanyiga namugamba gwe nina noduzizo mbo Sarah Joy mbo ina noduziza Jojo Taylor awone manya luno lwakunyumira era nkipinga checkinga yo ku account ya Sarah Joy Sarah Joy yagamba ina noduzi zani za Jojo Taylor muzaba dawereza Kabata jukira Kabata ebanga lyonna baade bamukupingira kwe kuba busabuni kati ngaachaza Jojo Taylor nga Jojo Taylor bwamusindikira yo kanodu lero bwakwata kubere enchanga akwata ku kiwato kati baminga Kabata abeerawo aloza ajja kulya teyalidde nga bamwefuulira kati byonna nga babimuwa ebitundu Jojo Taylor badde buli live amusindikira yo kamukamu bwamuwa ku bere encha bwamuwa ku kisambi bambi Kabata nga abeerawo bwe yekomba kakati Kabata ngatuka ngagamba Jojo Taylor omanyi ebitundu bye byonna obimpereza kati I want to eat njagala liya mama ko Jojo Taylor ogenda lyani Kabata gwafana nange ekisimula kyekiruddu namuga Kabata ofana nanga endagala z'omulumbe ebivumo mu byali bingi bibavuma Kabata munamazi agamuvaako nga anabi siga simeru aliani Jojo Taylor ne yefulirira ddala Kabata era kati Kabata gakabaga akomba kati Jojo Taylor mbu yakoze ebibye nembo yaguddewo TikTok ate abantu kwebali kati kyekiruma Kabata bange Kabata yalope account ya Jojo Taylor bagijjeyo so lwerutalo oluli awo kulya nakweria ka payment nye Kabata namugamba nambulookinga Kabata omanya omuntu aba mulavu nze Kabata namutunulira nga Jojo Taylor ali ku live nga Kabata ina ngeri gye yemolamu
Kabata ne bwe yesiga ebizigo afaanana ng'empumumpu ninga Kabata yeekolako ere ngamba Kabata afaanana ng'empumumpu ennaku zino ng'anyirira kumbe yeetega Jojo Taylor byebiri erudde eyo. Ababakazi b'ebweru abo nze mbagenda kitono kati Kabata lwalooza ati lugudde ku musama. Kabata obwavu bukulumidde emyaka 5 oza seto nazijja mu Jojo. Teri mukazi alina ssente Bulaaya mu ssiro ekyo Kabata kanti kubuulire obwavu bukulumidde emyaka 50 wali olooza mu Jojo yanagaggawaza ffenna tukyaye obulokinze abantu ba unblocking. Oyina kojjaawo oyina famire yo oyina omuntu gw'omanyi mu ggwanga lya Lebanon musabire. America etandise okujjayo abantu baayo mu Lebanon n'amawanga g'abazungu gatandise okujjayo bannansi baago mu ggwanga lya Lebanon. Kwa essaawa yonna Isirairi esomolula omuliro. Isirairi egenda kuba Lebanon. Ekyo tekikyaliko kubuuza just budde. It's just time. Nkiddamu America yatandise okujjayo bannansi baayo n'amawanga g'abazungu kubanga essaawa yonna omuliro gusumulukuka. Israel egenda kuba Hezbollah ekyo tuyakisalawo dda ne pulaani y'olutalo yaggwa dda. Kakati oba olinayo abantu basabire Hezbollah erabika yeddako eyo Isirairi teremwa ebyafaayo bijeeyimirira era ndabye abantu bangi nnyo nga mutidde olutalo luno Hezbollah y'amaanyi erina mizayiro era Hezbollah. Ddayo osome ebyafaayo bya Isirairi eyo erwanya entalo neziwangula yakuba amawanga g'Abawalabu 6 mu nnaku 6 yeyina likodi ya Isirairi yakuba amawanga g'Abawalabu 6 mu nnaku. Olutalo lwatandika Mande lwaggwa ku Saturday. Uganda yeenoonya ADF myaka 2. Entalo za Isirairi tezirwawo tebalwanira mwaka ziba za myezi. Kale akitegedde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi. Ampuliriza nandaba ekirungi ky'entalo za Isirairi zo tezirwawo ziba za nnaku 136 naye zigenda okuggwa ng'akubiddwa alabise. Akati luno lw'Gaza singa lwaggwa dda luno lw'aba Hamas Isirairi yali ejja ddumalira mu wiiki 2 naye ekizibu ekiriwo abantu bangi miliyoni 4 tusobola kuteekawo byakulwanisa by'amaanyi otta bangi naye kati wali e Lebanon nsi eri spaced ojawulira bajjamu kuba ku land sea and air. Isirairi ajalumbeera ku ttaka mu bbanga ne ku mazzi owulira omuliro. Tunaagenda okumalako wiiki esooka ng'otegedde Isirairi kyeki ate ku luno America n'amawanga g'abazungu gagambye tegajja gikomako gagambye Hezbollah nti mulugula naye tewali ceasefire. Omanyi waliwo enkola eyo Abawalabu gye balina bagulawo entalo ne batandika banne ceasefire tewajja kuba ceasefire. Ekyo mu America akyogedde mweyitire geyeena